Subinza nayogera nti Kampala eri ku timing bomb ja kukyogera lunye nti Kampala teyandibadde mu kulonda okulonda kwandize nga amaze okutereera Kampala okutereera bwe tubanga tulowooza nti Kampala tetujja kusobola kumuzimba wantu walala ono gwe twetaaga okumutereeza kujja mu byabufuzi kera ku makyanga guwayiye polisi yaze ku ssaawa 9 ng'eri awo kyogamba nti waliwo asobola ogikuba waliwo asobola okuba military police babakiri babasookewo bayimirirawo tewali asobola kuteekawo kintu ku luguudo bwe kinaweza omwezi myezi 2 abantu bajja kuba abantu bamanyi okuyiiya bajja kuba nga bafunye gye bagira gye babeera abantu tebalowooza nti bagamba abantu bave ku nguudo nti President Museveni takimanyiiko akimanyi bwe bamuwayiriza ajja kuvaayo akyogere akimanyi abantu baveeko ku nguudo akimanyi boda boda zirina okubeera organized. Afande nzikiriza njogereko ne ku kibuga Kampala kubanga kifuuse ensonga naddala eri ensonga z'abatembeeyi n'ensonga z'ababoda boda omuntu mutwalira n'obutale okutwalisa mu kubanga byonna tetutegeera na kigenda mu maaso gwenga omuwabuzi gwenga omutunuulizi naddala ku nsonga za security n'ebyokwerinda Kampala tetudde ku time bomb okutwaliza wamu embeera gyerimu. Kisubinza nayogera nti Kampala eri ku timing bomb era nengamba nogamba nti singa kisoboka bandiyizaawo gye bakola ekibuga ekirala ekitalinga kino Kampala. Kampala nenkugamba nja kukyogera lunye nti Kampala teyandibadde mu kulonda okulonda kwandize nga amaze okutereera kubanga ekisibye Kampala okubeera bwatyo abantu abalimu balonzi era balina ababalonda balina bakansalazi balina bameya balina baani gurupu nene nnyo kati tewali kyosobola kutegeka mu Kampala nga mulimu be balonda buli kyoleeta kibeera kibi ne bwe tunaakola tutya kijja kusigala nga kibi kubanga mulimu abantu abalondebwa bakiraba kubanga balinnya ennyonyi nze nkyogera bulijjo balinnya ennyonyi ne bagenda ebweru ne balaba ebibuga nga bwe byandibadde naye ne bakomawo wano era ne bawaana nnyo Kampala oyo ebintu ebirala babyogera gavumenti ekoze bweti naye Kampala tebamwongerako nti gavumenti tekoze Kampala tebakyogerako kubanga ako kantu kaabwe kali awo wadde timing bomb wadde ewunya wadde ebyenda bitokotera ku lumbalaza ebigere by'ente bo tebakyogera ekyo boogera bintu birala Kampala okutereera bwe tubanga tulowooza nti Kampala tetujja kusobola kumuzimba wantu walala ono gwe twetaaga okumutereeza kujja mu byabufuzi naye nga mulimu ebyobufuzi tajja kutereera tajja kisoboka ekyo okiraba kumpi okujja Kampala kisobokera ddala musemateeka alina kubanga semateeka w'abantu be bamukola teringa eno bayibuli gye tutamanyi nti ani yagiwandiika ne Kampala bantu semateeka bantu be bamukola ku lw'obulungi bwa Kampala nze ndowooza kubanga kivumaganya gavumenti emaze mu buyinza emyaka 36 nga tulina ekibuga bwe kitu n'otuuka mu bibuga Mbale n'otuuka mu bibuga Mbalala n'otuuka mu bibuga Gulu n'otuuka mu bibuga Lira nga biri organized naye nga Kampala ali bwati biri organized kubanga abantu baayo baagala ekibuga kyabwe kibeere bwe kitu naye wano tebaagala kubanga balina kye bafunamu. Otunuulidde otya ensonga kuba tulaba omuloodi avaayo n'ayogera ne tulaba RCC avaayo n'ayogera ne tulaba ED wa KCCA n'avaayo n'ayogera ng'amaloboozi gonna gakontana oluusi owulira erya ED ne RCC nga gakwatagana n'owulira ag'ebyobufuzi nga gakontana tegayinza kukwatagana tegasobola oli ali ku bantu babamulonda omuntu nga mulonzi kisubi mu Uganda wano omulonzi respectingibwa nnyo ne bwajjamu empale nakola pupu awo mu Kampala Road agamba oyo mulonzi wange mulonzi wa wano kwegamba Lord Mayor mulaba ali bwalaba nga bimutamye n'alinnyonyi n'agendako e Dubai n'awummulamu n'amalayo wiiki 2 n'akomawo wano n'ayogera kyeyalekanga ayogedde takikyusaako neba negatta ne baga nti bonna bayimiridde kadaala kamu
tebajja kukola kiteekwa kolebwa. Kampala yandibadde mu boda boda mukulaba okuku Kisubi nagendangako e Nairobi eyo nga mulimu ekintu kye bayita tukutuku. Nairobi city yayina tukutuku nga bw'otuula mu taxi owulira omukka gwonna nga gukuyingidde mu nnyindo mu maaso nga gakubalagala ng'ovaayo ng'oli mulwadde amaaso oliki nibo zonna bazigobamu ne bazizza eyo ebbali teziriimu owulidde boda boda zaalimu bazijjamu mu kibuga Nairobi weekiri balyoke naye wano simanyi wano waliwo enkwata ya wano nzibu nnyo bagamba abaana bwe munaabagambako mbu wajja kubeerawo obubbi nti abantu bagenda kutandika okubonaabona kwegamba ebintu bwe bityo wano nze wendaba ebigambo nti bamusanze n'omulambo mu nnyumba yakagulyako ebitundu aguliddeko oludda mbwa nti obwavu lwaki ennyama togireka bwoba oli mwavu ennyama gireka ebifo ky'okulya omuntu Kisubi n'olabira ddala ng'omuntu agenze ku rediyo nga kakati abantu yandikoze eki obwavu bwe buba buze nze Kisubi ewange kimanyiddwa nti okulya ettooke ewange lya ku Sande ettooke n'ennyama n'omuceere ku Sande bwe biba biganye ng'ennyama eganye ettooke kubanga kati amatooke gye ngatema mu lusuku lwange ne ngaleeta kimanyiddwa nze ewange bw'oba tojjagala kubeerayo kaposo kawunga ekyemisana n'ekijanjalo olw'eggulu muceere n'ekijanjalo guwunya n'otuuka ne ku geti ne gwagala okugoba kati sekuli ate Kisubi njogera mazima sirimba naye gwe ekikugenda okulya Nalweyiso gwe baziika jjo nti obwavu lwaki ng'ennyama togireka naye kwegamba n'olaba ng'omuntu ali kulweddiranga ate kati abantu bandikoze bati obwavu nti kakati banagamba abantu kati abantu babagamba baveewo balagawa abantu baavaawa basooka babategekere gye bagenda abantu bagende nga babategekera gye bagenda yes bagende mu divisions babakolere bagambe nti oba gavumenti yeneegula acres nti acres 3 z'abantu kutundira wano buli division ate kati Kampala kubanga kati Mukono waffe ejjudde twajjula dda tetulina nawe tugenda nakugamba n'ekijjana kijjawo ekyali wajjudde eyo simanyi bangi bagamba nti gw'ogambye nti ebyobufuzi bwe binaava mu Kampala ajja kutereera naye bangi bagamba nti Pulezidenti Yoweri Museveni lwalizuukuka n'agamba nti njagala Kampala atereere nti ajja kutereera nti kubanga naye kennyini nabo bennyini bagamba nti byabufuzi abalonzi be balemesezza. Pulezidenti Museveni yalagira dda Kampala atereere era nze njagala okutegeeza abantu tebalowooza nti bagamba abantu bave ku nguudo nti Pulezidenti Museveni takimanyiiko akimanyi bwe bamuwayiriza ajja kuvaayo akyogere akimanyi abantu baveeko ku nguudo akimanyi boda boda zirina okubeera organized kati ye kyogamba nti Pulezidenti Museveni tafuluma tava wano n'agenda ng'Embale n'agendawo ebibuga abirabo bwe biri organized akimanyi era abantu tebagamba mbu bano bakola ebintu muzeeyi nga tabimanyi abimanyi wabula kyatawagira kwe kutulugunya kutulugunya abantu kera ku makyanga gwewayiye poliisi yaze ku ssaawa 9 ng'eri awo kyogamba nti waliwo asobola ogikuba waliwo asobola okuba military police babakiri babasookewo bayimirire awo tewali asobola kuteekawo kintu ku luguudo bwe kinaweza omwezi myezi 2 abantu bajja kuba abantu bamanyi okuyiiya bajja kuba nga bafunye gye bagira gye babeera. So President yali aweya yayagala dde ekibuga kitereere yayagala dda omutembeeyi gutulaba boda boda zetulaba bwe nabamuwayiriza bajja kumuga nti Nalweyiso yabadde ku radio ng'agamba nti okimanyi bw'anayaneegaana nga nzikiriza komanda in chief bw'aba ayogedde akimanyi. So byabufuzi bye birina okuva mu Kampala. Byabufuzi abantu balina okuva ne bagamba abalonzi bange kino ekintu kikyamu
abantu abalaba otya eneeyisa sofa bukya eggwanga liggulawo kubanga president yagamba nti nga tugoberedde SOPs eza COVID-19 ekiringa ekyerabirwa. No, abantu abantu tebamanyi nti COVID akyaliyo era abantu abamu tebategeranga na kutegeera nti oba yaliyooko. Abantu bakyawakanyiza ddala ekigambo kya COVID. Abantu bagamba abantu abamu balowooza nti kino ekintu kiyiiye buyiiya wadde akiraba mu nsi abantu bafa na wano baafa abantu 3,000 ne juzi ku luno baafudde ku gano amakoloni abantu baafudde naddala batali bageme bafunye ekizibu ky'amaanyi nnyo abantu abatali bageme n'abamu babakuba empisa emu ne bataddayo bwe bafunye obulwadde buno bwabatutte kubanga nze nina eyo gye nnundira embizi zange abantu nga 6 baafa. Ninaawo naawo waliwo omuyindi wetukozesa wabaawo emmotoka ezeetaagibwa waliwo omusajja waffe amazeewo emyaka nga 17 akola mu gundi ayinawo kapaati emmotoka bweba eyina denti bagifuuyirirawo naye yafa yagaana omugema yafa ono bwe yamukwata kubanga abantu abamu baalemwa okuvaayo okwogerera ekintu kino nti ddala gyekiri nga bakitya ndowooza okyogerako simanyi oba nabyo byabufuzi oba bakiyingizaamu biki naye abantu baguddewo naye SOPs teziriiwo tewali azigoberera. Bw'obaga ki bwe waali wadde abantu baffe naddala abali mu mabaala bivulu biibyo byazzeemu omubaala oba omugamba ki nze yanywa ku mwenge sirowooza oba omugamba batugamba balina ne masiki zaabwe bajja kuteekako bugundi abakulimbye bw'oweza eccupa 3 oba 4 n'ositukako n'ogenda mu ttooyi bw'okomawo oba tokyajjukira nti abakulimbidde ddala era byo tebiriiwo ne takisi tezibirina abantu masiki bazifuulanga kibonere kwegamba kanga baana nti ayina okulaga nti agirina ng'eri wano kalevu oba aitha mbulago nga agifuulanga nekelesi tebabigoberera naye nga bulya n'amasomero agamu abaana bonna balina koofu balina fulu naye Katonda tusabe abayambe lwakuba nti ono emikroni simanyi maikoroni oba emikroni bw'aba akusanze nga bakugema takukosa nnyo ng'atali mugeme naye abantu kye nandibakubiriza kubagamba nti COVID gyali ate bw'aba aluma ggwe bw'aba aluma ggwe gwaluma kuba nze bwe yannuma ebiseera ebyo yaluma nze tewaliwo nti oba kati neiba gwaluma obaani aluma ggwe kennyini ggwe gwakosa n'akukoseza ddala ate n'akudamejinga nnyo munda omwo kati ngono ono oyo omupya oyo bagamba agenda okufuluma nga munda ayina ngeri gyakugoyezagoyezaamu aluma ggwe ate ono ye mwangu nnyo taliiko kwegamba addukira mu mpewo kati nandisabye abantu tikino tekikwata ku gavumenti kikwata kuggwe n'abaana bo omwami n'omukyala buno bulwadde mulina obwekuuma kubanga tesi bwakugenda abantu tebasuubira nti buligenda nze ndowooza nabwo bulinga AIDS tebujja genda nga bukendeeza maanyi oba n'abantu okubutegeera naye tebulina gye bulaga bo bwajja ababuyiiya babutuyiiza nga bwe bayiiya siriimu naye nga abantu bagobere ddala okwegemesa bwe bikyaliwo ebigema abantu bandyegemesezza okugema tekuliimu buzibu wabula kulina obuzibu senga obeera n'ekirwadde nga tokibuulidde abagema waliwo ndowooza ebirwadde waliwo abantu ng'ayina kidini ensigo emu waliyo abantu ng'ekibumba kye kirina obuzibu waliyo abantu kwegamba bwe bityo obuulira omusawo agema n'omugamba naye nze nina ekizibu nina kidini emu oba nina ekizibu ekibumba kyange bakisalako then ne bagattako paati biki ebyo oba olina byogere olina okugamba nti ndi lubuto naye namaliriza bagambi tinaba embuto okubagema tekirina buzibu then n'abayonsa tebalina buzibu naye wajjawo ebintu abantu bibagenda boogera ebitaliiyo nga tebabirinaako mutwe n'amagulu